tu nabagaye bino ebikomo bya misambwa abasama ne basama mubigula ne mubikozesa ku mikono nga tomanyi byogula kati njagala nkutegeeza okuva n'olwaliro buli kikomo n'omusambwa gwakyo n'ensonga zaagwo naga abantu b'osinga okulaba abakozesa ebikomo bino ku mukono mu bulago oba mu kigere babeera basamize abasamira emisambwa basamira obugagga basamira emirembe basamira obukuumi basamira ettutumu basamira obulwadde obutabakwata n'okuwona endwadde n'ebintu bingi bibabeera basamidde. Kaakati wetunuulira ebikomo bino njagala omala bitunuulira otunuulire n'empeta zino. Empeta zino bw'oba oziraba zifaanana ebikomo bino byenva okubalaga. Ebikomo bino bw'oba obiraba byawukanira ddala byanjawulo nnyo. Oba obiraba kyetugenda osooka nakyo tugenda osooka n'ekikomo kino. N'ekikomo kiri 100% rubber kya bbulaaka. Abamu ku mmwe mukuze mulaba ekikomo kino nga mulaba bannammwe bakyambala mu bulago mu mikono ku bigere ng'okuva obuto ayina ekikomo kino. Bwe kimufunda nga bakikyusa nga bamuwa ekirala naye nga bakijjaamu. Genda obuuze bazaddewo bakubuulire ku hisitorewo. Wali tolina kuba mulamu. Wali obalemeredde ne bakuwongayo eri bulamu. Ekikomo kino baakusamiza omusambwa gwa bulamu. Kyekikomo kino buli gwolaba akirina aba asamidde omusambwa ogwa kabaka bulamu. Kyambalwa nnyo abantu abagenda mu ŋŋendo nga bolaba abo bamasayi aveeyo okutunda eddagala gye Uganda tamanyiiyo naki najja nga ayambadde ekikomo kino ku mukono oba mu kigere. Taba takoze ensobi amanyi kyakola. Yensonga lwaki asobola okubeera n'eddagala nga tasomangako yadde A yadde B yadde C naye ng'amanyi buli kirwadde kiri mu mubiri gwo n'eddagala lyakyo. Vidiyo eno okugimalayo ku bikomo bino byonna genda ku YouTube kwogenda ogisanga. Genda ku YouTube kwogenda ogisanga. Godfather Yugi. Kaakati tutuuse ku YouTube. Ekikomo kino bw'oba kitunuulidde kifaanagana n'akakomo kano. Sayizi y'emu. Obulaba? Sayizi y'emu. Naye kano kalimu enjola. Kano tekaliimu njola. Okalaba? Akakomo kano kaaba abasamira ejjembe lye bayita lubowa. Gwe nga bakuyita lubowa, kiraalire, kayizi, katabaazi, nakayizi, nakayaga. Kino olina erinnya ly'ejjembe. Kano akakomo ka muntu eyasamira ejjembe lye bayita lubowa. Litera kubeera nnyo ku bukuumi. Bandoota abasirikale nga bangoba, ndoota bankuba amasasi, ndoota tuli mu lutalo, ndoota nyambadde byambalo, naye buli lwenkirota bizinesi nga zifa, diiru nga zifa, sifuna ssente, yerelelele entalo ezikulumba. Omusambwa gw'osamira gujja kumaliriza bakugambe okuba n'essimbo yaagwo. Manya ejjembe ly'osamira bajja kwambaza akakomo kano. Kano ku nkomerero yaabyo okutereera obulungi. Waliwo akakomo kano banoonya ssente waffe biki njagala mirimu njagala kukola bannange babasasula nze tebansasula nze ngandabye bangoba ku mirimu bakola biki wolololo naye ffe waffe twaba tutya teri yadde ayina emmoroka teri yadde ayina eggaali yerelele njagala kutandika bulamu nkole nfune mpeebwe. Osamira omusambwa gwa ddungu. Abasamira emisambwa gya ddungu be bambala akakomo kano. Kali plain. Okalaba? Kali plain. Ka black. Kano kali 100% steel. Kana akalubowa 100% steel. Kye bayita ekyuma. Geno leta akakomo kalubowa ak'ekyuma oba geno leta akakomo ka ddungu ak'ekyuma. Ke kano wano. Tuveeyo eyo. Tugenda ku kikomo kino kitera kubeera n'abakazi. 100% aluminium. Kino ekikomo kya gundi kya musambwa baguyita mukasa kyeru. 100% aluminium musambwa gwa mukasa. Omukazi gwolaba nga ayambadde bino ebintu eyo. Tuveeyo tugende kakomo kano naka 100% aluminium kagezaako kwefaananyiriza buli bye mbadde nga mulaba. 100% aluminium
ne bw'okalaba kagezaako okwagala okufaanana kano, naye kano kali 100% kopa. Ono kopa ate ono yero, ono white, tumuyita white ate aluminium. Guno musambwa baguyita mukasa w'ennyanja. Mukasa w'ennyanja bakolagana batambula abantu aba basatu mu kale ezi ssatu, kale ya white, kale ya red ne kale ya yellow. Kaakati mukasa w'ennyanja yono bw'oba oliko omusambwa ogwa mukasa ng'ogusamira tofuna mbuto, olota amazzi, olota ennyanja, obeera mu nnyanja. Simanya oyina ebizibu bingi ne bagamba nti oliko mukasa. Bw'omusamira ku lasti ng'ateredde okuwa obukuumi bwe, otambula naawe ng'omwana we ataakwatibweko. Bakwambaza akakomo kano aka mukasa ow'ennyanja. Ako tukaveeko tugende kakomo kano kemutera okulaba mu maaba bwe mutera okulaba. Kakomo ka yero, kakomo ka yero kali 100% kopa. Kano kakomo ka musambwa gwe bayita musoke, gwe bayita musoke. Era gwe musambwa gwe gumu ogutambulirwamu omusambwa guno ogwa mukasa. Era gwe musambwa gwe gumu ogutambulibwamu omusambwa guno gwe bayita kiwanuka ogwa red. Yero wa musoke, white wa mukasa w'ennyanja, as red wa kiwanuka. Kaakati asamira guno omusambwa gwa musoke be bantu nga ye buli walaga alina okuvaawo nga ye muwanguzi, nga mmwe babadde nabo muli mu mbeera esinga okuba obubi. Bw'aba ali mu dduuka ng'atunda alina kutunda ogu around. Mwenna bizinesi zirina okufa. Abasimba mu luseke kubanywa bunywi, bwe muba mu byabufuzi obululu lwakukumba bukukumbe. Lwakubona munnammwe akambala kamuyambako kumumulisa, bamusoka asigalayo waggulu n'akuba ekitangaala n'amulisa n'alaba gy'alaga, tamala gafuna bizibu. Yono bwe tuvaayo eyo tugenze ku kakomo akalala ke bayita akakiwanuka. Ono kiwanuka mboyo kopa simanya ataasa laddu. Oli musiru ku myaka gy'olina waakalaba abantu abawonye laddu bameka oba laddu beekubye bameka, bw'olyoka okambala okukutaasa ku laddu. Kano koolaba nannyiniko yakubya laddu gwe bayita kiwanuka. Bwe bakulogera mu laddu agikkuba gwe bayita kiwanuka. Ekano akakomo buli asamira omusambwa gwa kiwanuka, omutwe gunnuma, omutwe gumbobba, omutwe gunzigunda, omutwe gumumazeeko bino. Simanya embeera za kiwanuka zonna bakuwa kano ng'ogusamidde. Obukuumi bwe babuwanga muno, babuwanga muno. Kati mulimu abantu abalina emizimu nga gyasamiranga emisambo egi omulundi ogu, oba mulimu abantu nga ye emizimu manya emisambo egimuli emabega egyagala gisamire nga gye gimusibye gye gyetaaga omusumulula nga giri emisambo egi omulundi ogu. Mukasa, kiwanuka ne musoke bamukolera akakomo nga kalimu abantu basatu. Kano katera kuba mu bakazi, kano katera kubeera mu basajja. N'omusanga ng'alina akakomo kamu nga kalimu abantu basatu. Kalimu white, kalimu yellow, kalimu ne red. Gye misambo egi, gye misambo esatu bagiwongerera muno n'oyambala muno. Abalala bo bakozesa mpeta. Kali toyingirira by'otamanyi ng'ojja osiriwala. Toyingirira by'otamanyi ng'ojja osiriwala. Ojja kufuna ebizibu wejjuse nga teri alina kyabimanyiiko. Bampita Godfather omusiru asiriwalire ddala, omugezi ategeerera awo.